alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, welcome to the Snap Talk with the girl Teddy Teangel and the two beautiful princesses. Yes, we return again. It is Saturday. Fetwe hwaye netugamba. Tujja kujanga tubaweereze tusonyiwe muko katini akakayiseise. Mga mmanyi muna ebyuma by'abazungu. Olumbi tabuka naffe ne bitabukako. But welcome to the Snap Talk to our viewers. We have a diligent viewer abeera ku Snap Talk. Ngenda kwa mention yake erinnya leero nga mwebaza okubanga rather abeera ku YouTube. He comments natugamba even when the show is done, he gives us his view about the topical discussion. We really appreciate. I'll be mentioning your name in a few. Yeah, thank you. Tusima bongerwa munaye. Ate kati munegwe nawe yiwadde n'otega Snap Talk olunaku olwaleero tusima bongerwa. Leero tugenda kutunuulira omulama oguli very important. Yes, we have secrets. Each one of us has secrets. And the question is, who is that person that you would trust to tell your secret? Ekyaama kyo wandibadde okigamba ani? Ekyaama kyo wandibadde okigamba ani? Golooza mu kyo gw'ogamba nti nze maybe kaŋŋambe kale nankigambye Farida kuba workmate wange amanyi in and out, oba munenze nankigambye, you know, oba Lydia ni, because you know bichi. Who is that person? Golooza nti is the
the appropriate person to tell your secret. Is it your boyfriend? Is it your best friend? Is it your whoever? Yes, let me take this opportunity. Welcome the princesses, Baba Buzeko, and then we dive into the topical discussion. Ndaba mwaguse Dana Kenya, you're welcome. Let me welcome Omumbejja Bugando Nikani Kanyimuka. Simanye kala ne. Buza kwata ona koralero. Mbale ndajita bulu ate kale. Buza kwata ona koralero. Hello, Papa, tutegereka batubuza kwata ona koralero. Hello, our viewers, and I thank you so much for keeping it to the alternative Digitalk. Welcome to the Snap Talk. Nze Omumbejja Luwedde Lilian toba n'ebyama. No nyo bankiwaani. Oba nkyesigisaani. Oba kiki. Kwegane weebuuza oba nsinziire ku ky'okuteresa omuntu ekyama. Bibeera mitwe gyaffe nga tubyebuuza oluusi nga tetulina answer, so come we discuss. Oyinza okuba omanyi emitendera mwe tuyinza okuyita, oyinza okuba omanyi bye tuyinza otutuulira nga tunaba kwesigisa abantu babona byama byaffe. Because ekyama nyinza okinyumizaako Teddy bw'akinyumizaako Farida kiba kyawo kifuta Amundi Teddy. Ne Farida naye They told me not to tell anyone, but I'm telling you alone. N'agamba also give someone else. Mbuulirako gwe wekka tewali mulala. Ate naye tugamba omuntu omulala. So bwe kiti ekyama ne kiva mu bantu ababiri. Nga tekikyali kyama. Ekyama nga kyuse kyama ky'abangi. Eba tekikiba tekikyali kyama ba kiba kifuuse eki. Mboozi ndowooza kiva mu kyama ne kivuka emboozi. Okay, let me welcome the princess of Bunyoro to greet you guys, and then we continue. Enyumya mka people power kokonka manyi mkaru. Ali mu kubagattika babiri. Buza kwata ona koralero. Black, yellow, red. Bajja kwekasa black wa yellow. Black tomuteeka nnyo mu bintu bino. No black, yellow, red. Nze wana njagala nnyo Uganda yange njambala abamu bagituuma abaana naye nze mpita nayo buli wendi nkufuna. Ensi yange njagala nnyo okusingira ddala njagala abana Uganda, the people of Uganda. I love them. I love the food, and I love the Ugandan men. They're good. Abali Snap Talk malamusizaako mbaniriza muje tunyumyemu. Should you trust with your secret? Banaye ekyama kiba kyama naye jangu tulabe oyina confident go kusobola ogamba nti nze oyo mweyabiza buli kimu ate ekintu kyange kye mba mugambye sisuubira nti nyinza okiwulira awantu awalala wonna. Jangu tunyumyemu yani yayinza okuba mukwano gwo, best friend, ayinza okuba bbaawo, your spouse, your boyfriend, your girlfriend, oba mukyala wo ow'ewaka. So nno munnange gwe ani gwoteresa ayinza okuba ne maama wo oba muganda wo oba mwannyoko nga ye yatereka ebyama byo. Who is keeping your secrets? Yourself or waliwo omuntu tukirizibwa okwawulamu. Wabeerawo information gy'osengejja nogamba kati eno ekoma wano egenda. Nogamba kati eno ewa maama esobola otuula nomanya nti mami we munyumiza ekiboozi kino njamanya nazaala muguya asooke nyumiziwe best friend. So buli information ebeeramu emitendera ogamba kati ono no information talina gimanya nogiwa omuntu omulala. Naye nze gwe who should I trust? Nze bwe mba nze, the first person is me, the second one is me, the third one is my mother. Okay. Abali awo ku mwanjo yenze because ng'abasooka babiri yego yenze because wenkera kumacha ne ngamba Tenjo kangeze Tenjo is my best friend. Wenkera kumacha ne mugamba ebyama byange byonna. I take her to be my best friend. Aizo kubanga nze siri best friend we. Nga she has some other person. Kati ye agenda kukwata bingabe ombi mugambye. Agenda bigambe best friend. Mwana gwe omanyi Farida. Oli mukwano gwange gwetero gwekola naye. Asoka bimugambe byonna because oli best friend, you am trusting an information. So kakati oli bwabanga Tenjo si ye best friend. Kati emboozi egende etambula. Muba munyumya by the way kyogeddeko. Omanyi oli omuwala akola ne Tenjo. Just like that. Just like that. Nobeeranga abantu bakunyumizaako. Nega kati nze wabeerawo information gye njofa nayo. Teri aligimanya. Unless suppose nga boogeza abafu. Waliwo wanakana akanyomero oluusi boobeeranga embeera eyo gwe wagiyitamu naye nga tosobola gigamba muntu nti yenze nogiyita mu mwana oli simanyi naye ng'oginyanga gwe wagirina siina nangeri gyenyumya mboozi yange neginyumiza mu second part oba third part nze namuyingizaamu dda bwe kiba nanti ekiri embarrassing si kinyumya nga sinaginyumya asooka kugiyisa mu third part oba second part kubanga oluusi oyinza oginyumya nga yiyo olinakola onaalibwaki bulijjo muli abantu tujagi nze waliyo emboozi
nga yange nga omuntu kunsi kuno taligimanya mpozi nga bwe tuba twakituuka mu babiri fe ababiri fekka fe abaligimanya nga siri kinyumya bantu bonna nga yo eyo emboozi yange nga tejja kufuluma nga ne bwaba mamange sobola kugimugamba webale nnyo kubanga bwe kasita emboozi ekuzitoowerera n'owulira nti kati nnyumizeeko tenjo mpewuke n'oli gwoteresezza bigenda muzitoowerera abeereko gwabinyumiza wabeerawo olwo banyumya emboozi nga waliwo yakuteresa ekyama kye nga kifiitingawo bulu oyagala okinyigewo bwebalayini emu bweti nkinyigawo kale nesoogera linnya oba nokyeta mu third party kinyigagaawo kale bweba akinteresa nesikwogerako naye waliwo omuntu eyaŋŋamba bw'ati oba kale nawulira abanyumya naye ngaki Anyway, we're going to kenyinja okwaza mwene wenda abategeke abateze omukutu guno gwa The Alternative Uganda. Yes, it's the only page where you find us or Digitalk TV okaka.sanga abalabo n'abatekayo but wesibako bwesibi. But anyway, tell us what you think about our topical discussion. There twogera golozani guwanditereseza Ekyaama kyo. I've been informed omwami omita Larry Seguja. Yes, thank you so much. He's always giving us his view about everything that we discuss. Remember, every time our show is live on Facebook, and after it is also on YouTube, so you can always go there, comment, tell us what you think. So muna igwata ina Facebook to wekwa sambu sina Facebook gisange ku YouTube. So tugenda tandika emboozi yaffe nga mbadde mulaba emboozi ekutta egudda amakerenda egudda amakerenda onagamba kati nze ng'omu nze Ekyaama onteresa Ekyaama kyo kirina engeri gyekimera kimekyanika afuta bwe kirina engeri gyekimenyamenyaawo nempulira nga nga simanyi gwe kigambako bwali obaddeko n'olugambo n'owulira nga lukwokyerera My best friend always says mpulira omutwe gunjokya nina ekyokugamba ye omutwe gubeera ku muliro, her head is on fire, she really wants to tell me and then oba omuliro guzikire, I don't know. So Munaye, let's be mindful of people we share our secrets with. Exactly. Kubanga gwe ngali Farida wagambe, well as you think I'm your best friend, me I have my best friend somewhere else. Kati gwe ojabera munonga gwagamba I'm your best friend, nga nze na best friend wange omulanga ne best friend wange naye atayina best friend we. So technically mubere mweyo sako nga yetugambe mwe Ekyaama ekyandibadde Ekyaama ebeera emboozi y'abangi ze kise Ekyaama ky'abangi. Gwe ngolooza akigambako omyeka ne nga buli omu akimanyi. Nga buli omu akimanyi ng'oyitawo bw'oti nga bakwogerako yoyo omwala gwe nali nkugamba. Yoyo ate era tuba tujja So we should really be mindful. I for one, every time my best friend when I have one permanent best friend who is a girl, but abalenzi boba chuka. Every time I'm dating a guy, he's my best friend at that point in time. We're two breaking her up at kati shida did chingo vaonga gwenza ko dating nga yabera the next male best friend because it's so awkward and best friend omeka iko mwala. So imagine why is Farida laughing? No, she's imagining how you tell me your secret ningamba ko my best friend omwala ningamba ko my best friend omulenzi. Netwawukana nefuna omulala omupya. No, even my friend sometime back she told me this. abavubuka nga bagenzeko out ka boys bayinenge gye banyumyamu ebiboozi bino bye tubanyumiza byonna babigattaawo kabiya bwe katambula kuuza kwatambuliza emboozi kikwogenda otidde bajja gikutambulizaako biya kunyweleko biya nga 10 ng'ali kugwe biya nga 10 nenga Farida gwe mu ndowooza yo gwenga gwe totugamba bukeesigaliza Farida waliwo ekintu katusobola kyesigaliza nga kijja kumenya sinza Katonda kikumenye kikusuule wali gwolowooza secret zo wanziteresezaani gwe ng'omwana ow'obuwala omwana ow'obuwala gamba mwannyoko mwannyoko is my brother yes gamba muganda w'omulenzi because fe abawala tubeera nenga ate kasita omuntu akunyiiza ebyama byo byonna byakugamba obyasa kyova olaba ne oli wangamba bwati singa wabingamba nakulikodinga n'okulikodinga byonna mutuukire okundikodinga byonna nabijje naye muganda w'omulenzi ne bw'oli munyiiza emirundi 10 Ekyaama kye wamugamba kiri safe with him naye mukwano bw'olikeera ku makya n'ogamba bbaawo ne mwawukana byonna bw'agenda okubinyumyako omulaba yali yangamba bwati ne bwati mulowooza yali muntu mulamu nnyo bwati nanti abakasi tumanyi okwetetebbula nga muli mu mukwano byonna byonna n'obinyumya kale nze olaba nayagalako omusajja ow'emyaka 5 mu 2
ate Okiza omuntu omugwanda tewamulaba I was 27 nga njagala omusajja w'emyaka 5 naye simanya nga munyigamu agenda kubanga alaba body count yolaba wayagala n'owebitwa taatawo katajjaga wayagala n'omusajja wayagala taatawo omusajja asutinga n'okubeera jjajjaawo jjajja abamu so mukwano abantu abamu naddala ba spouses sibangu bakuwa byama ate waliwo ekintu kati ffe ng'abaana ab'obuwala waliwo ekintu nga bawo talina kimanya ne bwali baakwagala atya kisigaze genda okigamba omulala kisigaze kyesigalize he's going to judge you by your past ne bw'oba wakyuka otya bw'oli munyiizaamu katonda ky'oba olaba ne luli wakonfesinga olowooza omuntu akyuka simanya biki omuntu atwala akadde okyuka omuntu atwala era namanya gwe tolikyuka nakimanya naye nga bambi wali okonfesinga mbu you do not want like kubanga olina byokwese nogamba nze simanya njagala kutandika ku relationship yange on a clean sheet biki niweetetebbula kati omala weetetebbula muba mwakatambulako omwaka gumu mufuna obutakanya byonna byeweetetebbula nabikulanga nati twetetebbula nnyo n'ebitasaana osamwasamu ebintu nga weekolako olugambo because oyagala kulaga nti oli wamazima mu relationship ati kakati Farida olaba ebintu bino waliwo omuntu gye nalaba ng'olyanga agamba nze I can't date someone I can't gossip with. Otherwise, ever bear the information international. Neloko. Nate nakugambye nze nekolako olugambo. Sekolako olugambo billa. Ate abalala bakoleki. Nze nekoleko olugambo abalala bakoleki. Kabakola olugambo kunze sekolako olugambo. Mubeera kubalala. Tubeera kubalala lwaki nekolako olugambo. Twogere kubalala. Sobola kwekolako olugambo. I love that. Kamba buulire. Mujakera kumacha oyogere information etali ntuufu kugamba mwamiwo. Mweno sense mbu njagala omwami wange mbere nga sina kyemukwese ne buli kimu like mwemalireyo aleme kumboosa mukwano waliwo information gy'olina okubanga mukwano gwo ate n'emikwano gyo mizibu ajja kujja kukyalire weetoololemu katono atandika ogamba bbaawe ebigambo ye by the way yakugamba nti yali akola bwati ne bwati tobinyegangako ayinza n'okutabyoogera mbu yakugamba kale nera kale era yeerabidde okukubira omusajja oyo oba lwaki tamukubira olwo nazimba emboozi ate ani gwayita obadde tokimanyi nti no taata omwana babeeranga boogerezeganya buli lunaku noga naye mukama nga omusajja wamugamba n'omutata w'omwana yafiira mu accident simanyi ne gye bamuziika omusajja yakwata bukwasi yali You guys, in my view, I feel like by that we should not tell friends our secrets, more so female friends. Abakazi emikwano gy'abakazi tebakuuma byama. I am a woman. Naye emikwano gy'abakazi tebakuuma byama. Olw'ekizitowa. Nze olaba bw'obeeranga ne secret yo ng'owulira ekuzitoowerere gigambe mukama. Mu ruumu yo nga teri akuwulira gwe byonna womanyi waliwo w'owulira nga oyagala kubyogerako. Byogere ne Katonda wo. Ennaku ze twafuuka Bazungu tulina bujjanozi. Wandika wandika ebyo sirina bintu ebyo bannaye temundeetera bizibu sirina bintu ebyo ndeka n'okundeka mbiraba mu firimu nga basoma obwabalala. Most of the time bwe tuba tuwandiika ezo secrets zitaagala abantu bamanye ebiseera ebisinga zibambi. They're bad. Kati bw'omala it is like releasing negative energy. Bw'omala okubiwandiika byokye ban evuliwe. You are releasing negative energy. Towandiika kintu kikyamu as your secret and you keep it because omuntu agenda gwa katabu. Mpozo otambula nako kalinga jjembe. Tega kuva mu nsawo. Ojja kaleka mu nnyumba. Olesemu omusajja yeelonderonda akagweko. Akasome ng'alinga asoma amawulire. Lupapula ku lupapula. Atakawa ne story nga zeegoberera. On this day nanti oteekako ne date ku ssaawa. Bwekiti ne bwekiti I regret it.
I regret ever being in an entanglement. Nga byawandiise entanglement with this manya his friend. Chokanga agamba guy. No, I've only been with my ex and then you. Chokata kasoma alaba entanglement. Waliwe wali entanglement, waliwe wali divorce. Nenga olagenda ntofumbirwangako. Nobera mu relationship ngeri congested. Nga mulimu abakazi nga babiri. Omusajja ayinamu abo ba sister be batasobola kola decision nga tabeebuuziza ngeri congested nga mulimu abantu bangi ayina baganda baaga abayingira so n'olabira ddala n'okiwandika n'owulira nga kikuzitoowereddeko gwe kankiwandiikeko najja n'akisoma ebenkyali secret buli lwowulira secret ebiseera ebisinga bye tutaagala kuwa public biba bibi. When you write about it you pray, you release bad energy, you burn. Tosigaza kintu kyotayagala public kumanya mu ink because mukono gugwo we know how you write, we know your handwriting. Tetugamba diary yo erimu ebintu ebirala kali munju yo tozina ngeri gyogenda kewakana mu maana agenda kakuba ekifaananyi akateekayo ku media amanyoka sayiningako wali tukozesa bu initials Ted nze nokozana signature yange yenyewe y'amaddala katika kuwali wonna so ati documents zange ziba zitayinga bulungi n'ejjano yange webale nnyo kakati omuntu akagweko naye buli lw'owulira nga when we write tulina engeri gye tweti kulinga kaaba buli lw'okaaba ng'olina obusungu ogenda okulaba ng'otowola okusa n'okuwandika bwe kubeera buli lw'owulira ng'olina ekintu ekikunyiga omanyi waliwo ekintu kyojjukira n'owulira obusungu noga naye Mukama Katonda lwaki ekyo kyalukawo write it down after burn it. You are releasing negative energy to jireka because when you keep it you are keeping bad energy with you. Buli lwaki keeping nga kibino kiwandika no keeping amdari you are keeping bad energy because first you don't like it, you regret it, why are you keeping it after writing it down. Bomalo kiwandika gwe saba byosaba Mukama sagala kuddamu eyombera bikibi byonna byonna laamiriza choche don't even keep the ashes near you. Sula ashes mutoyi flashing abigende. You are releasing bad energy. Biwe mukasasiro babitwale bana bakasasiro bajja bitwale eri. Oja kwera ekintu kyosudde mukasasiro gende yo kwate. When you release bad energy, release it. Liri bavu. Olireke ligende olwedde libaddemu ebintu byotayagala bantu. Biwe ku nyanja mukoka bwajja atwale. Oba mugundi kale tuyo mu myala. Mukoka alitwale yes bwe bityo bibeera. So banaye bwoba oyina ekyama kyo bamaama bano balungi nnyo okuuma ebyama naye abaana abawala waliwo information mama oja talina kumanya ngayinza okwejjusa naye lwaki kino ekyana nakizaala naye nanti kati abaganda bwe bagambira waneeno mbu omwana omuwala asera nannyina baba bategeeza si byebyo kumanya bibyego omwana omuwala omanya bya maama nosirika nti omulenzi omulenzi watamanyire what's happening in the house your mom can tell you as a girl child because they assume so no oyina byogenda n'omugamba mami wo n'akuumirako ebyama omanyi bamamba ne banyiga amala n'abikulangira byamugamba byonna abikulangira lwakuba tutasobola kulangirira mu lujjudde era agenda kulangirira tunafuna balokyafu mu lujjudde abikulangira byonna nga bamugamba mami byali byama tonyumiza byama kyofu byebikusirwaza kakati naye olina bimu omugamba nga omwegendereza byomugambako nga kati ono ne bw'anaavaako n'abyogera tebijja kunswaza nnyo ne wabeerawo information nga mukwano you will have to die with it nga tesaana kumanyika muntu yenna gisigaze because kati bukasita owulira nti information ekuzitooweredde kangende nkigambeko Omumbejja waliwo esitoola omuntu gyakunyumiza nga mubazima tosaana kukkiriza nti kituufu naye nga kyabaawo akyo kugambye mu nogamba omwana ono abadde yeeyisango the whole time much of attention okumudistancinga eva tubalaba abadde yeeyisanga omulokole nnyo nga amanyi enjo notaliko okumulaba mu image endala so kakati waliwo information yo nga ne bwoba oyagala kuwulira ngwa genda gyewandiikireko oba gigambe Mukama omanyi Mukama we know he knows it happened so genda obimugambe byonna naye nga obiregretting osabe bireme kuddamu kubeerawo naye nga tobigambye muntu mulya mmere balya mmere badisappointinga ojja kumunyizaamu kibibiri abikulangire byonna nga bwe babimugamba oba aleme kubikugamba agenda abigamba omuntu omulala mukwano gwammwe ababiri abamanyi agenda abimugambe kati nga ffe wano bwe mba nga nabigamba Teangel nemunyiiza agenda n'abigamba Lilian
namanya nangamba omanyi nti kino nekino Farida yennyini aga kituufu yennyini ye yabingamba zigamba nti atika tirizagamba yennyini ye yabimugamba yabinyumiza mwana gwe ko olunaku yajja nga ali down ne mubuuza what is wrong n'abingamba byonna and for some reason after could spread there is somewhere where you feel okay. You don't even mind the fact that Farida agamba kigambeko gwe Omumbejja. No, for you feel okay, you're content. Kuteekako kigambo nti nkugambye gwe weka. May I have a friend? One of one, but the one I know. Like for some reasons, she will come and tell you, Teangel, I'm telling you alone. Ngambyeko gwe kaka achikugambi. But wave wowe but yeye nyini ache kugambi. Nachitwale walala. Nakagambako gwe kane Teangel. Waba yakavao nasanga Lilian. Yo wanyumiza katambga ngambyeko gwe kaka. So olugambo ogende oba oli awo gwe mino chaterese kyaba kyo kirese bulungi ogenda buli Farida. Yanganyo okugamba. Yagambye akoleba tene. Nekuuza ate wakijjo nanga ye yanegambye nenga naye mwatalise nange yangambye agambye. So there are also those people that are like that. They will spread their own rumor bamali bakwekwasa. Like for some reason for them they feel like as long as you're close to them bagala bakugambe their secret, you know. Oba people feel like oba it's building trust. The fact that they share their secrets itika kainze me I have my sister nze so long tagamba everyone nini no gamba ko trace era imalo mugamba we batita I settle mbera just ngera nterereddewo nga just wali buzibu nabo ne tusobola kungamba kino gambu nkisigaze nzenze kazika tekisoboka mbera ni simanyi by all means nekanga mugambye even when I try so hard nekanga because also her, even when she tries so hard yekanga ngambi. So kati and this naturally kati twina different circles until you tell anyway I think that's why I confide in her. You find that you tell no oba mugambe ku mukwano go tajja manya. You get it nti oba mukwano gwago ni wewe oba ne waba manya money from a distance so like they are close nti wachijja kudayo okitegeera. Yes. And of course sagami kwano je like my anyway yeah, so my sister told me one of her friends did this and this Kachao just lugambo. Asana okuja in pretense of visiting you nainga leso lugambo. Nga lwagaza Lilian alumanye. Kati atebe oba ogenda kubabeerako. Abana ye Omumbejja mbadde nga nkulaba ku emboozi nekwatirawo. Nayisawo olugambo lwe bulungi nnyo. Ne lutuuka sonze banaye nsobola okubagamba bw'oba oli mulenzi. Trust your secrets with your sister. Tebina ebigenda kulaga. Taina teriyo omuntu akola lugambo ku brother we bukasita omugamba ebyama bye omanyi wabe si buli brother gwabeerawo omuntu nga mukwano gwo ng'ogenda kumugamba ebintu byo ng'omutrustinga nga tagenda kumala gasamwasamwa na bigambo naye abeerawo naye buli lw'okwata ebigambo byo ffe ab'enganda tumanyi okyuka omwana omuwala nga muto ayinza okubeera nga akula ayina kyakulabamu kyakwegomba kati ate buli bwe tukula tutandika okuyayanira okufuna ebintu ebirungi buli lwalaba nti byayayanira atandika okufuna obujja ati bw'aba ayina ebyama ng'amanyi soosiyo kati bw'aba amanyi mwami we yakuteese mu mbeera ennungi agenda wa mulamu we gyatandikira okusiiga akasa byonna nga ne bye wakola mu high school ate and ekyewuunyisa men are wicked ne bye wakola nga tonamufuna bimunyiiza. Why would you say that? I think it's not them being wicked. I think it's the fact that they're learning about you from someone else, not from you yourself. So the life I lived before I met you takwatako. Kankubuulire okimanyi nti siri muntu gwe nali mu 2020. I am a totally different person. So kakati bwonjajinga basing on 2020 oba onkoze bubi nnyo. Because tomanyi embeera yaliga twalina covid ng'omuntu kale embeera yakayisa nnyo. Survival for the future. Yes, nga tuli mu survival yahuko. Survival mode. Yiribe no nga tuli mukayisa nnyo. So okera kumbacha omuntu nakunyumiza emboozi yange ya 2020 nonyiga nnyo nonjajinga oba okoze bubi because tomanyi embeera eyo gye nalimu. So nti buli mwaka lwe guyitawo 2-3 abantu bakyuka they change character kusinzira ku bantu be ba meetings because every year we meet new people ne situations oyinza okubanga nali nfuna kyasatu ne kati omusala ne gweyongera n'enfuna ensanvu kakati mbanti bwe mbandi na bye nayiribanga obanga nayiribanga nengenda nekola nga nkuba bane emisana nengenda nesooka nkolobwa asha
ngomanya ate ka side gig nkasudde nate bw'ojja omwana we yakolera ngoba ashanga yambala bubi nnyo kaya ate naawe oba ngoze bubi nnyo bw'onja jingira ku past year because now I am a changed person. Maybe situation yali pushing okola kye nali nkola. So sometimes omuntu akuleetera olugambo n'aluwa omusajja n'anyiga naye byanyingira byadda siwa nkabikola. Thank you so much, Farida. I love how I am learning. I didn't know that your brother can keep your charm. Very well. I didn't know that. I've learned that from Farida today. And then also having a journal, and you can note down, and then you can get rid of whatever you wrote. Because I remember I earlier, I think in my O level, I had a diary that I treasured so much, and I forgot it. I think I forgot it somewhere, and my friend read it. Actually, I got just page but she read it. Only that anyway, I was young. It's not like reading stuff that is really that important. But of course, at that point in time, it's very, very important. So I got so mad. More 3 diaries. Yeah, more 3 diaries. I had to ban Soma. So I think I've learned that because it's not oftenly that you go back to your diary and you read through. It's not oftenly that you do that. So why not write? Or sabe and then or your chair or visure. Well, I have learned that. Thank you so much, Farida. To you that is watching us, tell us your view. I mean, for me, I'm here to learn because, like I'm saying, when I say I'm not lying. I'm being real. It's not like I have Lugambo really, but I'm just being real. Because many of you out there, you're just like me, you know. So, Nzizeko Omumbejja Buganda. We're Olowooza. Golowooza Ekyaama kyowandi kigambya ani? Nze, oh my God, Ekyaama ebisinga mbyesigaliza. Tebikumenya. Because I learned to okubyesigaliza nze nganze. From way back, there wasn't that one person I could confine in that I could open up just like that. That was my nature. I could keep quiet because there is a lot that happened to me that my mom doesn't even know. Nagamba chocho kanchesigalize. Orokuma family okubeera awamu like this and all that. So no sala okubyesigaliza because at times mwe ebintu ebimu byogamba kino kankyogere, kino sejja kyogera. Oba n'otunuulira embeera n'ogamba bwe njogera kino. Nembako ne gwe nkigambo omuntu omu bw'ati. Kisajjula embeera. Naso no kambyesigalize ku mutima. So sigenda kwawukana na Farida kyagambye nti omuntu asooka okuteresa ebyamayenze oba okubinaabeeranga yenze. Waliwo information etalina fuluma. Because ebiseera ebisinga ngota nekiro ompulire buwulize. Nti ebiseera ebisinga tuba ne secrets. All secret gyolaba ngeno netago giteresa maama. Especially kati bikutawanya mu marriage and all that. N'ogamba no mama bwe bimuteresa. Bwe bimuteresa tewaba buzibu. Osanga oli munenga bitesa nazaala we n'ekikemo n'omugamba ko mwana we muwe yamuzaala. Nyazaala nedda kiganja. Naye kaakati maama wange nja muteresa ebikwatagana ku marriage yange. Kati ne wabaawo ebimu by'osobola okuteresa partner wo. Lilian kambuze kati omayina otereseza maama Ekyaama. Mama maina banga kumusabwe but naye atakule but naye but kati nekituka bawo na adjusting and he gets better. Mama omujja yotya eri omanyi wali ogambeko someone your secret no mugamba this and this happens with my partner ne banyigira partner even when you guys get back gone partner nga your family so amuso because already what sige chifana ebiseera ebisinga tuba ne secrets nyingi yes nga wakugamba mamange so mugamba about my marriage but there are certain things of course ebitetagisa mugamba ne woba mugambye percentage eno obaako wookoma n'ogamba kankome wano because gyoko mugamba maama oba kubikwatagana ku muko abeera mukoowe yes obanga akutte bbaawo gy'oli ate n'omu yoza yes n'omunyungula ewa maama wo era maama wo bw'aba amulaba ebiseera ebisinga tamuwa nnyo respect okusinziira ku gwe information gye wakola ki gye wamuwa bye bino ebyokubeera wakanoga bakange kaavu biki era mukwano tebajja muwa kitiibwa anti ewaka wabagamba kabakange kaavu kati of course nabo bakalabira mu ttulu baliriye wakola ki gwe ekifaananyi kyewasiiga eno naye waliyo ebintu byenze waliyo ebintu byesinyumya ku bba wange
ate nsobola okugenda nga munyumyako anti bibeera nange nyinza okunyiigira nentuka n'okuva ewuwo nga sikuloopangako ewa maama wange nga sikugamba nkune ngenda nenkunyumyako omanyi omusajja oyo simanyi alina omukazi omulala simanyi biki because buli lweokola ekyo olina engeri gy'omujungulamu eri ewammwe agenda okujja nga buli omu amulaba bulala ate bamaama abamu tebagalira dda abaana baabwe kubayisa mu mbeera mbi because they have been in marriage they know what it means omusajja okubeera nga akutuntuza mu bufumbo so kakati maama buli lwojja n'omunyumiza ebyo ebintu bbaawo byakola oba osiga obukyayi osiga obukyali ate bw'ogenda n'ogamba ebibi bbaawo byakola n'obigamba maama we ekyo kyangu nnyo maama we omugamba kuba oli mutabanyi we kati ate nze bwe nzija eno mba ndoopewa mamange kati bamuyita mu kooti kumuwozesa muwala waffe twamukuwa olaba bw'akoze wamutwala ali bw'atyo nanti kati oluusi obuzibu Farida oyinza okwagala okuloopewa nnyazaala mama nyazaala yo nakuga omwana wange saamulabanga mu mizeejo agitandise amaze okufuna mama abamayanja internet abaana be their daughters in law say bagenda ne balopa actually it was Daniela's tweet atim ngagamba mama tukuloopera ne all you say is munayo dating a serebu like abazza mu bakasunga ye bonga bo tayogerako n'abatabanyi we nti ne wabagamba nti they're so violent, they are abusive. She won't go ahead to tell you munayo mukyala tomukuba kugamba mutabani we wabula ajja kuwulira gwe munayo omukazi oguma nze bwe ntuula ew'omusajja wange ne mpulira nga kimbitiriddeko ngenda kwata ebintu byange enfulume nga terina amanyi ensonga enfulumiza mu maka ne mama wange tamanyi omwana etasobya I will just get out kasita mpulira nga ngambyeko beŋŋamba nga tekiyambye njakeera ku makya nsooka nenzira mu silent mode awo nga anoonyaawo okulaga si complaining nga sisanyuka gwe buli kyokola teri kisanyusa teri kinyiiza nga kale tuli awo nsooka tutambule oyogera lwa nsonga tomala gwogera yogera oyogera lwa nsonga ate bagambye buli lunaku eneeberanga Sande nafunyemu ebimpuuba kate nabeeranga musanyufu nze buli kadde nafunyemu ebimpuuba munnaye yabukeera ku makya nenkwata mbagumiikiriza bw'oyogerako n'omuntu nga takyuka talikyuka abamu alaba importance yo ng'omuviiridde n'alyoka alaba gapi so kakati bw'olabanga kiganye banaye marriage is not a do or die kifulume abaana bajja si kirungi nnyo okutikka mulambo okuguza wammwe naye nga walina chance efuluma obufumbo obwo other men are abusive, they are violent akomawo ng'atamidde n'akukuba ku kisenge omutwe okeera kunyiga biwundu but because mbutugumye lwa laavu bagirya bwe banaakeera ku makyambulu abaana bajja kwagala nnyo okubeerawo nga ba orphanimbu maama yaguma yayagala nnyo otukuza get out of the marriage genda ofune peace of mind beerayoko naye teweetetebbula nnyo eri ate ewammwe banaye omusajja simanyi akola kino ate omusajja banaye maama omanyi mutabanyiwo oyo waliwo ayinza ogenda leero agenda ku Friday akomawo ku Sunday ng'agenda kukola Monday mukwano maama agenda kunyiga akwate essimu akubire mutabani atandika omukwestioninga naye nze nagwa mwala wange omubonyabonya mutabani we agambe kati oyingiza abantu famire yamwe mu maka gaffe atandika okulaba nga tebamuwa kitiibwa nyazaala wamukubira atya natandika okumukwestioninga nyazaala ekikubise omugesi mukikyala ng'osussizza byokola omwana wange osukka abasajja basukka abasajja basukka mwana gwenze kankubuulire basukka ate omukono omulinda ddi abamu bakuwasa ne bakutwala ebweru muliko dyayo kakugambeko nti muwala wange omukola bwoti akukubidde esimu akuyisizaamu akasimu naye naye ebyokola si birungi omwana wange oba tomwagala mutee mugambe sinakoowa laavu yagwawo laavu eggwangawo buli kadde laavu yagwawo mugambe omuntu akimanyi omanyi kiruma naye tekitta you can live with it. It will hurt. You know it hurts. Yagwawo egenda. And maybe you look forward to building it oba muchite. Then okubeera onemwekuba aba neighbors nga nabo bakoye no balaba. Mumbejja wadde kyatugamba how you think we should share our secrets. Tuzitereke batya kwanga bana ezizitowa by the way. Tuzesigalize ku mitima. Omanyi bino ebintu betagamu okuyiga. Yiga okwekumira ebintu byo ku mutima. Olw'ensonga nti ebintu ebiseera ebisinga ogenda n'ogamba nti I have a friend. That friend of yours nga naye ayinayo the other friend.
oba that person has oba that friend of yours as a person they consider to be their friend. Nga gwe toli wa munda nnyo oba toli wa kulusagera nnyo mu bulamu bwe kati gwe nojja ne weetetegula n'ebyama byombo kubanga mumugwo tegusirikako mukwana abaana basunga gw'onyumya n'onyumya n'oga ate abaana bawala obuzibu tuli bazibu nnyo oli ajja n'akunyumiza ensonga ye mu butuufu kale nga yakula alabye ddala nga gwe omuntu gwe yalisanya okugyesigisa naye nga gwe bagyesigisiza yali yalindirira dde obeeko ky'omugamba ku nsonga eyo wenyini waatandikira mukama yeebale naawe olumwa nga muli mutima gwe bw'atyo bw'agamba naawe olumwa kirungi nnyo ekyo mwali mweragalaga wano biki nga ye bwongo bwe byagamba naye nga ate bw'osalawo n'okyesigaliza musanyufu ku mutima tolina nakyomanyi kiryose ne kikutuukako naye ng'eno bw'agira bwakunywererwako naawe bali ng'olabye naye nga mutima ga kiryose be bantu be tubeera nabo. So the more you get to know nti abantu si banno awo wenyini nyo omumanyira nti ebyama byange nze nyina okubyeterekeranga because bw'obyesigaliza ku mutima you sit down in your house n'otandika okwogera ne Katonda wo n'omugana naye Mukama Katonda ekintu kiri bwe kino gundi ono yanyiiziza awo bw'oba oyagala kuseka n'osekamukko oba n'okaabamukko at the end of the day ogenda okulaba ng'oli relieved ng'okkakkanye nga gwe kyobadde oyita secret ennene enzibu ng'okimalidde awo wennyini nnyini. So it's better we handle these secrets ourselves nga totandise nnyo byogera eno because gojja kitwala nga secret ng'odagirabanga mboozi yakunyumya wali tutuusa awo tetulina mboozi yakunyumya nga egattawo eyiyo yennyini gye tugattisaawo awo nga bwe tulya emmere yaffe bwe tugimalaamalawo awo ono naye n'ayongerezako n'oli n'ayongerezaako kiba tekikyali kyama eba efuuse emboozi gwe newagamba netetegula neŋŋamba gundi ekyama kyange naye nga yafuuka dde emboozi y'oku kyalo. There are people abatalina mukisa gwa kuconnecting oba nabazadde baabwe ate there are people abalina this thing of bwenjogera ne stranger ne mugamba ekyama kyange it's okay Farida tunyumizaako wano emboozi ey'omwami omwe yavaayo n'amweyanjulira n'amugamba muna embeera yange eri bweti ne bweti y'oyo yakkakana because yakigamba that stranger gwamanyi talisanga tamanyi na family ye takola ki naye kati wakyano damulomula n'omugamba si egwe yaŋŋamba oba na memory kyeyetereke. By the way, like she told us about that person, those are some people you can never forget. Yes. By the way. Anti kati olaba Teangel. Oyinza okutya okukyesigisa ono atudde wano nenti okukyesigisa oli atudde wali nenti okukyesigisa ali ku kamera naye nga kankigambira total stranger tomanyi tetuliddamu nakwesanga okiraba nga tolinaayo lyassuubi lyakwesanga noga okeka opening it up nono kigweraawo ali kyogera naye talijjukira mweyo saako yange tagimanyi oba ayinza okuba tamanyi muntu gwentegeeza tamanyi na partner gwe nabadde ntegeeza mu mboozi gye nanyumiza. So nekyokuyamba nti secret yo ina wogyogereddeko n'okkakkana omutima. So bw'obanga olemereddwa gwe okyekuumira n'obanga osobola okweyabiza that stranger it's okay mweyabize kiggwera eyo but if you also have that person you trust gwe weesiga because trust eno oluusi etwala akadde okugizimba. So bw'obanga olina that person gwe weesiga naye mweyabize tomanya ayinza okuwa ku magezi gobadde weetaaga bwe kiba nga secret gy'obadde oyagala okwabya nga nzito nnyo nga yeetaaga advice so osobola naye okumweyabizaako bw'obanga gwe omwesiga era ng'omwesize okumala ebbanga because abantu bano oluusi betuyita babesiti oba omwesiga babesiti abo bajja oluusi ewaffe bamanya families zaffe okay anyway simwina saagala gamba babesiti abo naye kale babesiti abo bempuliddeko. Now why is Farida laughing? Ojo ofuneyo. Wafuna gwe twali mu lwa mugundi ya kunoonya babiri. Nakirabika. Twakirimu babiri yafenda tuno. Natize ne saying anti sirifuna. Kati nawo so saying wanoonya. Njanoonya. Nze nakisigala munoonye. Kangume nnoonye. Naye I've had people with besties nagamba okay bestie wange amanye waffe amanye ebinkwatako amanye all that okiraba. So trust eyo oluusi tugizimba through that era muntu ono bw'obanga omwesize ng'omukkiririza osobola okukola kyo osobola omwesigisa ekyama kyo maama wo naye osobola omwesigisa ekyama kyo bw'obanga okkiriza nti maama wo like musobola okuconnectinga n'omwesigisa ensonga zo lwakuba era si zonna because waliwo ebintu betukolanga bya misege gyennyini n'okigamba maama wo n'agamba emboozi zaffe ez'ekivubuka nga zirina kusigala mu ffe bavubuka nga tezirina kufuluma ne maama wo talina zimanya ezo ziba zammwe za kivubuka nga ne wabeerawo emboozi nga maama kituufu mami alina ogimanyako
okunyumizaamu munyumyamu ng'abakulu ne taata baitha ne taata mbina taata ayingira mu bwabanga nyumene mu bya business nsonga za business kugula assets mu assets awajjamu mama jamu na wano mu kuwama gezi zino ze muzimba n'obanja nga bawa asasule rent kumbe ennyumba yiyo nsonga ngezo ennyumba bweba yange ndonga lwaki mba nkulimbira muli okiyingira omanyi yange naye tujja gisasula rent so yiyo mukazi wange nate njagala osigaza ekitiibwa ekyokubeera omwana ekyokubeera nnyini Farida waliwo anatule tugamba mbu ekitiibwa nkigabaziwe kugamba Farida kati nkigabe ntukuwe n'okimpa kati awo nembubako obwa nnyinimu Farida bw'anaabako obwa nnyinimu anaaba akyagambwako nga bwesunga nnyo ayina engeri gy'abwesungamu nanti abwesungisa amaanyi awo obwa nnyinimu obumanyi olaba nga bw'osaavinga nnyinimu maka kati n'obumpa nawe oba ogenda okunsaavinga nosalawo nompa wa nnyinimu nga bwe mbadde nkusaavinga gwe nnyinimu kati nawe oba ogenda okunsaavinga sirozala nti kinyuma n'obunyuma so munaye tebinyuma naye wabeerawo omuzeeyi ebintu by'abalina okumanya nga businesses zo bwe zitambula leero omuzeeyi kino ne kino bizinesi yange oba so ebyo omuzeeyi aba alina okubimanya amanye abazadde abasajja babeera nnyo so connected n'abaana baabwe ab'obuwala so kakati bw'okeera n'okumutandika okumugamba ensonga ze ez'obufu babanga muzeeyi we yali akwagala nnyo akugambire ewange wanene okolayo kyeyo ate banyiiga nnyo ogenda okugulawo nga waali awo nkimye mwalaawo gwoba olowooza gwabadde omugambako bugambi mukwano nga yabitutte serious ng'ali awo nkimye mwalaawo wange nalyoka ayisaayisamu awo bbaawo amaaso gwe naawe ate n'abeera nga tazitowa nnyo kusuutinga family status bayinza omukunyoomera naawe n'owulira so ebintu ebimu naddala ebya family egyo mami yalina okubimanya taata bigenda okumutukako nga bisusse n'owaliwo bwe kisukka taata ayingiremu taata bw'abiyingiramu tebinyuma nnyo tebinyuma nnyo bajja kujungulula bbaawo ate nawe olabe nga kituufu taata obwedda abadde ng'alimba yali teyayagalako mutabani oyo kuva lwe bamutwalayo so ebintu ebimu obisigaza nogamba ku lw'ekitiibwa ky'omusajja wange bino sijja kubinyumya yadde nga binnyiga so die with it kikulumiriza kati buli woowulira nga you cannot hold it fuluma genda obuliving genda ose abantu bali mu kusaba abantu baziyira mu bufumbo n'aziyira n'asuffocatinga nga talina gwasala nakweyabiza fulumako genda ose ekiyungu bwe kiyitirira omukka fulumako wabweru saamuko dakika 5 komawo otherwise mujja kuzirika ate bw'oba okisobola okweyabiza counselor bw'oba olina counselor support a therapist like a therapist or a counselor mulimu anti abantu nga tali okena kusharinga naawe nga bwe tukunyonyodde nga ate asobola okigamba counselor n'amuwa amagezi n'amugaidinga n'amugamba no you can do this you can do that you can do that n'akiraba nga tekyangu nnyo n'okusinga okuteresa ekyama bakwakala obuzibu bamaliriza oluusi omanyi the more you share with someone muconnectinga in one or the other namaliriza nga counselor abeeredde ddala nanti yakosanga examples mu other sessions. Example, I had a woman here, she was going That's what I was going to say, because even pastors, ogenda pastor no mani, pastor I'm going through this, which and chakatut. Now like there is a sister here that came and said this and this, you're like, pastor now with the car. Oh, pastor, chama, nenga yapo example. So I think it's about knowing. Ani era mwesigisa nachi. Okay. I think also when Lilian was sharing, I learned the fact that the same way you feel like it's so heavy for you, the owner, what makes you think that Lilian or Teangel techimuzitoweri? I mean, what makes you think for me heavy for me, yet for you, the owner, it is really so heavy for you, you know? So I think I would go with, anyway, my take homes, I have learned, share with your brother, because yeah, it's funny how me and my brother, we don't adawa kunyumiza ebintu bye so imagine nga ngomugamba agenda kwogera ko wani wa girlfriend we wani tewali and then obvious galiza yes manyi bizito but
ate abawala nga tuli ba siblings omanyi there is that kasili competition olusa akajja mu basista lwaki I really don't know our parents batubulirire bana nange sikitegeera one would compete with either your elder sister or your young sister ate nga nolaba n'omukulu akompitinga n'omuto nogale mufa kinensi anyway due to time let's read just a few comments. My Facebook got an issue for some reason but I'm blocking this, so you guys are going to help me read a few comments. Wakoze eky'omukulu Simanyi ngenda tandika ne comment y'omukulu Norman agamba Farida ne Lilian mutujjeeko akajanja bw'otegeera nti bbaawo akugunda ku kisenge mutebuke oyambale helmet nga yakatuuka ku gate eno ofumbe naawe akwewunye gw'okanya kumukubako njawulo kuz'okukameza ogule helmet nenga lwaki ngula helmet azifu ni muvuzi wa discomfort azifu ndi ku boda mama njambale nga ninye ate era kwakugunda ng'alaba oli mu helmet agikuggyako akugunda ofune mukwanga helmet alabire ddala agikuggyako ate aba akusinza amaanyi. Nabukenya Brenda agambye mama wange ye muntu omutuufu okwesigisa ekyama kyange. Mama babeera batuufu nnyo. Bw'oba nsomugamba mama kiriko ekitini bwe kiti. Nze oli sit down naalongo ne tutandika okwogera. N'akuwuliriza naga okay. Kati n'omala n'okola otya n'okiyitamu otya. Oba oluusi oba gwe wabivaako dda wakijume n'okivaako nga ddamu nga kubira essimu. Bwe wali ongamba luli eri mpozi wali otegeeza ki? Omugamba chapter najigala mama naye tujiveeko closing chapters alwao. No mani agamba of late I have come to realize that there are some places one should avoid nga wamuteresa ebyama byo. For example, there is some place where they hear herbal tea. Nga for sure omuntu yennyini ayinza okwewaayiriza yennyini ngate bwe yewaako obujulizi. Therefore, if you take your friend to such places, make sure you go with a masking tape. Whenever he or she takes 2 cups, wala imusiba omumwa ne masking tape. Kachaya ko kimanyi bwe ba omuntu bwakanywa. Ate ngenda tandiko kasobola kuba nga akatega akokubaako ebyama by'ensi. Williams otandise okutulimba mbu toyina secrets. Brooke, for sure, for God's sake. Everyone has secrets. Brooke, you have secrets. I don't know muna yinza ogamba mbu olina secret nga oli tagira gwe n'oginyumiza omuntu nga tagira. Nga tagira banga kyama. Kyama. Nenga bambi gwe kikutta mulyo bana. Otambulo yiri bodde no deri. Ngochesigaliza no. Oh, Chadia, Chacha, public. It's supposed to be a secret. And everyone is okay with dating munkukutu oli akukuta omusanga akukutira mulavu eyo no bagwa ngaje yakukuta lavu emubuta je mujene muzeri. Nabukenya Brenda agamba ya Team Farida sekola ko lugambo. But I think also what Brooke was trying to mean, you know, you can have your secrets. And you know, the more you tell yourself it's Sichama, is the more you don't want to even share it. You're like, you want to even share with anyone because I think that's what he's trying to say. Otherwise, Mulungi Joan, Agambe, well done, ladies. Mulungi Joan, thank you so much for watching. Thank you so much for watching. Jeremiah Muchibi, mbuze kati ndi mu feeling. Sitegedde feeling yewe yabyama. Oba ya experiencing abyame sawa yona Jeremiah akubira nagambe ekyama. Wow. Are there still more comments? No. Or you anyway, I think we are going to give our closing remarks. Thank you so much for everyone that has shared a secret. Brenda, thank you so much. Yes, like we also had shared earlier that it's very important. Like, you know, you keep your secret with your mother. Jigambe mama onera akuba nti ama omukokulangira mama omunyizamu katini. Chola ngobuntu yabukubiye ode no gama ne bane. Ana ekisinzira bwanga mama oyo badde omanyi ko history yokulangira tomubulira bintu byo. Tomubulira wanga nze nalonga ayinza okutuula awo natatiko kwewunya kana abaana benna kuzina. Ye kamko kati yobera. Nakuzina abajjukira byo mugamba. Anbosabera kumikiriza mwaka akadde. Ngamba. Nabera namuyambako embo. Because you tell your mother for some reason I'm eating mukwano gwa bacha mugamba kumwala na abe baba nanzo wange yangambi we batine we bat at that point in time Dr. Researcher webale nnyo like ayo muntu namsenga omweyembera nga kichinga bweyogeza weka munange omwana yangambi ekigambo
Farida, what are you closing remarks? Weyembeera mukwano tekikyali kyama yakinyumiza dda ogenda okukiwulira nange temuntama n'ebyama nze yabikutuma obikola wabeerawo information gyolina okumanya nti kati eno mami ajja kufa nayo tajja gyogera nga yo ajja kufa nayo sikaki naye ng'amanyi kati eno tefuluma wabeerawo information eba mikwano nga kale kituufu waliwo nga osobola okuwulira information kale nga oba teriyagende ku Lilian naye nga bwe nakigamba Lilian kigenda kutusatula gisigaze fa nayo you will not die. Thank you. Gisigaze bannayo Save relationships. Yes, she also said waloma maybe atamanyi byayitamu because yalinga akonsideringa family wanakimugamba save naye abantu abamu again naye unebuuza olugambo abadde kankugambe naye tonyiiga bambi tomunyiigira she said this kati mazima gakamugono gambe kyobadde oyogera kyaki olaba abooluganda yadde oli for as long as they are not planning to kill them baleke ebintu ebimu nga si kyabulabe kisigaze osobola okuuma relationship naye nga mwebale kulaba mwebale kubeera ku Snaptalk tubaagala nnyo mbaagaliza weekend enungi ebanyumire bannange tugenda tunyumirwemu balaye life is hard naye bwe tuneena kuwaza ejja kukaluba nnyo kale nyumirwamu genda osimbulemu 1 or 2 bottles odde waka Asante Sande. Lilian, closing remarks. Bane tulekerawo okubeera obukusu omanya akakusu tekasirika bantu balina emimwe egy'oluwerere omuntu kakusu otya n'omugamba ekintu kyoga kano kakusu buli womulaba nga ayogera n'omuntu omulala otandika oba ali nga bali mukama akutambulira buli dakiika omulaba nga alina gwayogera naye ate ng'ayogera ate babeerawo nno nga sikakusu naye ng'anywe ng'abeera ne waadi kati nga buli lwanyi obeera ku bunkenke oba yayogedde oba teyayogedde kubanga wanywa yeekolako olugambo buli omu naamukolako olugambo so you be on tension like this. You've not heard of such people. I'm just wondering, why would I tell such a person? Omuntu oyo abeera alina gwagamba mukama buli wakulaba bonna ne bakutunulako bamanya ddala nga asiogerako gwe naawe bye waŋŋambye biri safe nange bane twekerawo okubeera obukusu. When someone shares something with you bane tusiriikeko. Most of the times we share with people about our families kati oli n'abeera yalinda dde okulaba family muova era bw'afuna omukisa bw'ati n'agiraba atandika okujjukira mu kyonna kye wali omugambi naye tusirikengako n'atandika okugeyaawo ne munne gw'abeera zze nayo yatugamba bw'ati ne bw'ati naye ndaba ekiri wano kyawukana ku kye yatugamba so tubeere genuine friends. Oli waba asazeewo okwesigisa ekyama kye bambi beera genuine with that person akwesigisizza ekyama beera omuntu asirikako beerako n'emmizi baatugamba nga okubeera n'emmizi nga tuli baana bato beerako n'emmizi ate mulimu ebyama ebiteetaaga kwanja eri bantu ng'ekyama ekyo bw'okyali olina okukyesigaliza ggwe nga ggwe mu mutima weekube beerako n'essenga w'omutima gwo oyo akuwabula oyo gw'otula naye ne mudiscussinga beera friends with your God. Sit down with your God, discuss, mubuulire oba oyagala kaaba it's okay ajja kusangula amaziga. So tumanye abantu betulina okwesigisa ebyama si buli gwolaba ku kkubo n'ogamba oba si buli ajja mu bulamu obwo nti ono nja mubuulira ebyama byange no waliwo bateetaaga kumanya about you because people are judgmental for what tunatandikirawo kujajinga so tumanye wetukoma kijja natuyamba nnyo. Okay, okwekolako olugambo kibi naye nga in any case kikusuma tusenga wekolako olugambo like she said manya wokoma. I want to take this opportunity to appreciate the people that are always watching. Nabukenya Brenda really appreciate so much. There are people who believe your secrets and they think they know you better than the secrets. Nokusinga gwe wemanyi kumbe obagambe ko bagambye a glimpse of you. Yes. Okay. Thank you so much Nabukenya Brenda, that Overa Brooke Williams. Thank you so much Omwami Tumuhimbi say. Thank you so much Woodwood Hawa Bolirawa. Anyway, I want to appreciate Larry Seguja. Thank you so much for every feedback you give us. Sorry that olumu topic tuba twagivako that we can't, redo it, but I believe bona babera ko ku YouTube mubera musoma those comments and you see what is happening. Mubadde balabi balungi okuyada wetu atandise paka ne tukomye. Guys, see you next Saturday. Ciao. The Alternative Digitalk. Real issues,
Real Talk.